Mu Buganda omukyalo omuganda alina okufukamira n'abuza abantu netooke nayiga okulinyiga so nze sisubira nti ndi muntu wa kyejo okujjako nga ndi mulaavu mbeera ne kyejo naye obulamu bwa bulijjo sirina kyejo ava ebeerawo naye abakyala b'ennaku zino tulina okuyiga abasajja baagala abakyala balinako abasajja baagala abakyala balinako kubanga buli kaseera nze sirinda za kameeza nange kenyini bawangatuka nangamba bebi sirina sente nenkwata miliyoni 10 nenzimuwa kubanga bwe mbala sente ezenteka mu music sizenyingiza okusooka nali nyumirwa kuteekamu n'ekiseera ekyatuuka nga ndaba kimmenya kubanga ogenda kusanga nga nshutize video ya miliyoni 8 one video n'ompita ku show n'ompa bukadde 2 naye kati nze namala n'enjiga audience yange nti music bwenyimbira abantu abasinga kuntegeera bali mu kyalo newandikubadde nti namyuka but I learned to understand nti audience yange abantu benyimbira nti ba mu kyalo. I'm fine backstage naye temufaayo ndi hasala gyendi ssebo lyotya long time really covid naye kati tukomyewo tugenda kikuba ebintu bitambula bulungi engeri gye tukomyewo tuli kugezako okunganya projects zaffe tetukyayagala tereka music kubanga tubadde tumuteresa ebbanga ddene so right about now twakafulumya project biri self service ne rastaman. Abantu abasinga balowooza nti Minayo music amukola just for passion alabika tali ku business. How true is it? No, for starters kyenasooka okwogera ti music ono bw'otafuna abantu abali serious kubanga ebiseera ebisinga abantu apromotinga music wo mubeera temubalaba balaba gwe Minayo so when they see you as a failure babeera tabamanyi nti ostrugglinga kuba obeera ofulumya sente okupushinga music wo otaddemu sente okola video okola audio then you struggle kati kyagenda nga kimenyamenyamu n'ensalawo kansoke nkiyumulemuko. Olina manager? Yeah, I have a management. Abantu abasinga badde bamanyi Ndausi nti yakwasaganya. Era Ndausi manager wange nga kuliko ne manager Brown bali babiri. Yesebo. Bali babiri. Ne manager Brown? Ne manager Brown. Muto wange ne tata waffe. Yesebo. So abantu abasinga balowooza nti Minayo badde mu industry ne banga ddene era ogenzeko wagendako ndowooza ne kuyuna. Kuki? No. Nze ngenda byange ondaba eyo mbeera ku byange nze sirinda muntu kunkolera visa yange ngenda byange. No. Family yange baganda bange abasinga bali eyo mama wange ali eyo okujjako wano ndi ne tata wange kubanga nze bagamba batya I didn't grow up mu culture ya Buganda so omanyi bwebanga oli attached ng'oyagala kuyiga kati nze ndi muntu ayagala kuyiga nagamba kasoke neweemu obudde. Music omutaddemu kingi nnyo otaddemu sente audio okola wa bbeeyi video okola wa bbeeyi naye tetukulabanga bakutiibye tokola concert. Kati ndowooza okuva bwe bajjawo lockdown sirina lunaku oluyitawo nga sirina show naye kati nze namala n'enjiga audience yange nti music bwenyimbira abantu abasinga kuntegeera bali mu kyalo newandikubadde nti namyuka but I learned to understand nti audience yange abantu benyimbira nti ba mu kyalo kibolaba nasalawo nkole bamusakata abantu balemu okuneerabira ndyoke nkomawo e Kampala. Yeah, so that's my target. Biki ebisinze okunyiga music eyo? Okuteekamu sente ate nga sifunamu. Yeah. Kubanga bwe mbala sente ezenteka mu music sizenyingiza okusooka nali nyumirwa kuteekamu n'ekiseera ekyatuuka nga ndaba kimmenya kubanga ogenda kusanga nga nshutize video ya miliyoni 8 one video n'ompita ku show n'ompa bukadde 2 oba okitegeera then I take another time naye nasalawo okudda mu mabega ne evaluating nemanya nti abantu b'Amasaka abantu b'Ambalala bwe nkikuba wiiki namba mbanyingizaawo sente za video ze mba ntaddemu so kyekyo. Oyagala sente mmeka omuntu ng'akuyise kwegamba okubeerawo mu kivulu kye webanga miliyoni 2 olaba nti miliyoni ndaba nti nikuba mbeera nzisobola okitegeera kati nina ttiimu yange abagamba ezo kyogenda zikola but nze sigoba sente nze ndi mukyala mukozi kuba nze nava mu ghetto oba okitegeera nze nava mu ghetto mpise mu bulamu obwa sente mpise mu bulamu bwa ghetto kati tosobola kumbulira okutambula nga toyambadde nga tikyo kitegeeza nze sigoba sente oluusi management yange egamba nti nedda ogenda kundaba nga ndi ku stage. Abantu abamu balowooza nti ekibadde kikuleetera okuswagolinga music nti olina ekyejo kingi olw'okuba nti wakula ne daddy obeera ne daddy kwegamba buli kimu wakimulekera akikwasa ate nga alina emirimu emingi gyekukola. First of all nze nazaala omwana nga nkyali muto nnyo nenvaayo waka nesomesezza
kati ongamba otya nti nina kyejo gamba nti culture yalwawo kunkwata ng'omukyala omuganda titojja kunsuubira nze onsange nti nfukamidde abantu kuba bweki kubanga saakulira mu culture eyo ngenze nkiyiga nti mu Buganda omukyala omuganda alina okufukamira n'abuza abantu netooke nayiga okulinyiga so nze sisuubira nti ndi muntu wa kyejo okujjako nga ndi mulaavu mbeera ne kyejo naye obulamu bwa bulijjo sirina kyejo. Oli mulaavu ekitegeeza? Angambye bwe mba ndi mulaavu. Oli mulaavu toli mulaavu? Mbeera mulaavu everyday naye eri laavu ennyini sigirimu kati sawa zino. Minayo oyagala kukula paka wa omanye nti nolina okufumbirwa okufuna n'omusajja? Nze sigendera ku peer pressure ey'emyaka ng'abaana bawala kubanga culture gye nkuliddemu wano omwana olina okukola ssente otuka okufumbirwa ng'oli contented. Sagala kufumbirwa ate ntandika okukabira bba wange nti tewali mmere waka. Ebyo nze sibikola right now nze neerabirira. Kati sigenda afuna musajja wali ntandika omugamba nti mpaayo omutwalo ebyo sibikola mwana. Abakyala abasinga naddala abayimbi babeerako ne sapoti y'abaami baabwe. Ng'oggyako sapoti y'amaami biki ebirala byokola by'ojja ssente okuteeka mu nze ndi business woman era sobola kwegaana nti omuntu wange abadde ampushinga nnyo kubanga okusooka we natandika music nali simanyi nti osobola kukwata $5,000,000 n'oziteeka mu video nga mpulira kinnuma omusajja n'agamba no nze nina ekifaananyi kyenkulabiramu njagala oyiga okukola ssente n'agamba yes n'agamba nedda kati tukole bizinesi y'omugaati ekyo tukiteeke wali wabbali tugende tukole bizinesi ya ice cream tumuteke wali tutandike omutambuza mu masomero so sisuubira nti omuntu yenna alina okupressurizingibwa okubeera mu bufumbo ng'omanyi togenda beera steady. Love ebeerawo naye abakyala b'ennaku zino tulina okuyiga abasajja baagala abakyala balinako. Abasajja baagala abakyala balinako kubanga buli kaseera nze sirindaza kameeza nange kenyini bawanga tuka nangamba bebi sirina ssente nenkwata $10,000 n'enzimuwa. Because manyi nti naye bw'aba azirina azinteekamu ate nezisuka nawo. So nze nkiririza nti omwana yenna ow'obuwala oba mukyala oba mama oba jjajja bw'oba oli eyo gakola ssente nze neesomeza nazaala omwana ng'anyoosa ng'agenda ku ssomero omulimu gwange ogwasokera ddala natandika okukola ku internet cafe kabalagala awo era tusobola atambula kabalagala n'obuuza Minayo ne batakubuulira kuba nze nali hasla so tuyiga okwekolerera ssente embeera eyinza okugaana naye bw'osika muogo n'otunda tekikulemesa kola ssente era nze mpagirayo bw'obanga abaana babuwala bali eyo nze I support girl child nti bwe mba nina kye nina tojja kunsanga nti ngenda kuwagira omusajja nti mulema ku street nedda waliwo wekintika ne ŋŋamba ne gyange omanyi tusoke tugendeko eiganga kuba nayo nabeerayo okwebusoga ne ŋŋamba mpulira njagala kulabirirako abaana ab'obuwala abaagala okusoma kuba opportunity eyo teri yagimpa nze napambana nze kennyini so that's it. Omukwano nga gukutuusizza wala nnyo? Omukwano guntuusizza wala ge mazima honestly. Oli mufu? Tebana kuntekako empeta naye era sinoonya muntu wange gyali eyo kati goleba omukazi omulungi nga nze nsobola kuba nga siina musajja gyali era music wange yena alina okufuluma ajja wali n'agamba oyo nedda osayo video bwetuuka ng'agamba $1,000,000 meka teyerumya because he knows what I am and he knows bwe mbeera n'omukyala nge ng'ali successful time ejja kutuuka nti ne bwe mba ndi wansi ajja kumpanirira so ndowooza abakyala abapapira okugenda mu bufumbo bw'oba toyina partner it's about partnership bw'oba toyina partner nti bw'obanga oli wansi oli ajja n'akuwanika tobugendamu. Bino by'okuba shekiro tebimuluma takola ku bujja agenda nagoba sikaali anzigulireyo ne gate